Mwe banaamwe mukimanyi nti bano Abafirisuuti balowooza ewaffe tetwagalayo. Balowooza oba engeri gye tuli bamaskiini baba balowooza ewaffe tetwagalayo. Ejjo mukama wange kambayise mu bwangu, mukama wange ng'atandika okweyombya. Yaŋŋambye nkole breakfast ne nkola breakfast. Kati anti tulina abagenyi ne ntegeka ne ŋŋenda okebera mu fridge nga kubusi ziweddemu. Ne ŋŋenda ne mugamba nti kubusi teziriimu. Omukazi yayombye nga jjo lwokka yabadde ankeereddemu, omukazi n'ayomba. Yaŋŋambye okusooka yabadde yayombye dda ku makya ennyo. Mbu nalese mutabani we ow'emyaka 47 ne yeebaka nga talina bulanketi, yeebase mu ntebe ensirika. Kati olwa kubusi n'ayongerezaako, n'anvuma n'anangira, n'aŋŋamba ŋŋenda kuzzaayo e Uganda kati genda weebake oninde nve gye nva nkomewo kati nkutwale ku kisaawe. Obusungu ne bunkwata ne mugamba ye gwe wabaaki? Ne mugamba what's wrong with you? Buli kaseera lwaki onangira oyagala kunzizaayo e Uganda? Ne mugamba Uganda waffe, Oganda waffe bw'oba oyagala kunzizaayo eyo waka nze sikinaamu buzibu. Ne mwasamira era mwabagamba mbu simanyanga era Abawarabu b'ekkata simanyanga tolina kumugambako wenamukwatanga ekyatika tebiriiyo. Nze sibagamba nti mubavume nti mukole emputtu, naye bano abantu ekintu ky'omulaga kyekyo kyakutwaliramu. Baanaaye ne mugamba n'aŋŋamba jangu ne tufuluma ebweru n'enyingira emmotoka ne tugenda n'ampa ssente n'enyingira supermarket n'engula zikubusi n'enzireeta. Naye twagenze mu mmotoka nga tuyomba, anvuma nange we muvuma, ayomba nange bwe nnyomba, n'aŋŋamba nkukooye nange ne mugamba nkukooye, ne mugamba tompa peace of mind, buli kaseera weeyombya ebintu ebitaliimu magezi. Ne mugamba nzirayo kati ewaka, I'm going to dress up, ontwale onfunire tiketi nzireyo ewaka. N'aŋŋamba tugenda era ogenda kuddayo ewaka. Bo batutiisatiisanga bamanyi nti ewaka ewaffe tetwagalayo. We twakomyewo ne nzitwala mu kiyungu ne nziteeka wali, ne mala ne nyimirira ne nsirika. Nampita emirundi nga 10 nga simwanukuna. Ne nvaayo, ogwasembeyo okumpita ne muyitako mu ddiro ne nzigyamu mu gundi ne nzigyayo engoye zange ne ntandika okwambala. Omuwarabu yatidde nga bwe nnyomba nga bwe ndeekaana. N'agamba omugenyi, tulina abagenyi, n'agamba omuwala, waliyo omuwala eyabaddeyo, n'amugamba ajje ayogere nange nsigale. Ate kasa nawulidde ako n'ennyomba n'ennyombera waggulu. Ne ŋŋamba bulijjo muneeguya naye mukola ki mweyisaako. Omuwala ntandika okunkubirira, yankubiridde essaawa nga nnamba ng'amugamba nkooye nzirayo ewaka njagala kugenda. Ne mugamba nti okimanyi nti nnyinza okulekera n'eno paasipooti ne ŋŋenda. Bwe naamugambye ne mugamba gwe ogamba nti wakweka paasipooti yange sobola genda, naye nsobola ogenda, nsobola okwetwala ku poliisi kati nze ne ŋŋenda oba si ekyo. Kale ne mugamba nga njagala mutiisatiise nange. Nate nga nabadde serious nga nadde ngenda ttoloka. Kati ebyo omukazi n'ankubirira, naye era akalimu era nkaagala bannammwe, nange nabadde neeyisaako. Kati yankubiridde, omugenyi n'ankubirira ne nsirika ne nzira mu muudu, era akalimu oba okaagala. Ani atayagala kujja ku ddungu kukola? Uganda ng'eyokya. Kati leero aŋŋambyemu nno ntegeke emmere, babadde bagenda kuzunga. Bwe mmaze ofumba n'aŋŋamba mbu tugende, ne mugamba nze sigenda.
N'agamba yambala tugende, tuna gye tugenda eyo wali omuwala Omunnayuganda. Omulabi wange omulungi omukyalo oyo omuwulidde naye nsooka okwanirizaako weebale kuba nange nga ogoberera ate era weebale kuba nga ofolowinga amannya Maggy nga bulijjo. Omukyalo oyo ebigambo byayogedde sigenda kubiddamu, naye ngenda kwongera okuttaanyaakoko ku nsonga katono. Amazima gali nti abantu betukolera si bonna, bwe njogera bwe nti si bonna. Abantu betukolera mulimu abalina endowooza nti e Uganda tuli bubi nnyo 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 nnyo. Kyova olaba nti otuuka naawe nti oli nakubuuza muyina emmotoka mu Uganda, n'akubuuza nti ewammwe mwambala engoye. Balina ebintu nti bye babuuza. Omuntu wakubuuza ebintu bwe bityo mmanya nti ye alina ekifaananyi kyalabira mu Uganda kiri ekibi ennyo ennyo. Kati okugamba nti nja kuzza e Uganda ye alabanga akuwadde ekibonerezo kuba alabanga bw'otuuse mu nsi ye yalowooza ensi gy'ali munungi nnyo okusinga eyammwe gye wava. Era mulimu omusanga n'akubuuza muyina amayumba bwe gati, kati kyova olaba nti n'ebyokulya babirulunkanira, n'olya ku magi ge n'atabuka azifu e Uganda tetulina magi. N'afumba enkoko oba ennyama n'atayagala kuwa, ng'alinga agamba nti oba osookedde kubiriira wuwe. Kyova olaba nti abamu naye sisuubira nti bikyaliyo bino ebyokuba nti basooka okulya mu mmere n'agikwatakwatamu n'alyoka akuyita n'agikuwa. Kati balina engeri gye batwalamu omukozi omufirika nga balabanga oba ekiki oba ensi gy'ava. Simanyi ensi yaffe abantu bano bagiraba batya, oba we batulaba we balaba n'ab'ensi endala okugeza Abayindi, ba Ethiopia, oba nga we balaba Abannayuganda oba Abannakenya. Ffe batutuwala kirala ne bali babatwala kirala. Kuba mulimu ebintu Omufirisuuti by'ayinza okubuuza. Muyina emmotoka ewammwe, mu Uganda waliyo emmotoka, ng'alabira ddala n'emmotoka olinga ng'asoose okugirinnyirako ewuwe. Kyalibadde kirungi nnyo abantu bano betukoleddeko Mukama n'abawaako omukisa ne bajjako mu Uganda. Kuba nze kye mmanyi kiri kimu nti ensi zonna mulimu abantu nga bali bubi nnyo nnyo nnyo, kubanga ne bw'oba otambudde mu nsi ezaabwe n'ogendako mu bwalo yali eyo munda abantu basafalinga, abantu bali bubi. Abantu bali bubi, eriyo n'abasula ku makubo nga tebalina wakusula naye nga bannansi. Eriyo bw'osanga nga nasangako abaana myaka 7 nga batembeeya kasooli obumulimuli 7 years. I was like, nabo eno basobola okutembeeya obuntu bwe buti? Egyo emyaka emito. So nabo basafalinga era bw'oyingira munda eyo kiringa woonojja wano e Uganda nti e Uganda oba otuuse mu kibuga Kampala oba mu bifo byonna byonna ebirabikako obulungi oyinza ogayo e Uganda. Naye ate bw'oyingirako mu bufo eyo munda eyo gy'osanga n'ogamba ne bano gye bali. Ne bano gye bali. So ensi zonna tulinamu abantu ba first class, tulinamu ba middle class, tulinamu ate n'omuntu owewansi ennyo asembayo. Naye bo balinga abagamba nti Uganda yonna. So ajja kukeera ku makya kugamba enkuza Uganda. Ate nga tulina okubalaga nti Uganda y'ensi yaffe era ne wagamba kuzzayo olina okumulaga nti totidde. Era ekyo nkigamba nnyo abaana nti totya. Bw'akugamba nziza Uganda tokuba maviivi ku ttaka. Agenda kifuula kamanyiro sinakindi ajja tuuka akusitulira eddala akuzza ewammwe kubanga omulaze nti e Uganda toyagalayo, ewammwe toyagalayo. Kati ajja kikusanga kibonerezo okuzza ewammwe. Omulundi Omufirisuuti lwasoose okugamba nti nkuza Uganda mulage nti oli more than ready okudda mu nsi yo. Era bw'anaakikugamba n'omulaga nti opaakinga taliddamu kukikozesa. Oba bw'akikugamba n'omulaga nti oli okay with it, ayinza obutaddamu kikugamba. Kati ekintu kye bakikozesa nga kivumo.
okukusitula okuza mu nsi oba bamanyi nti tugenda okusituka okuva ewaffe okugenda mu nsi zaabwe nga mutuufu tetulina kiddako nga tuli bubi nnyo era bakimanyi nti families zaffe zifiidingira ku buno obusente bwe batuwa. Jjukira tumanye bagamba kakati school fees wa mwana kakati maama yalwadde kakati ne balaba ekifaananyi nga ffe tuli ku 0 level esemberayo ddala. Naye Omufirisiti bw'agamba ng'ekigambo ekyo mulage nti oli ready gw'osigale ng'okola ebibyo olabe kikyazzaako. Naye buli omulaga nti otya okudda mu nsi yo mukwano kimbibiri nkuza wammwe kimbibiri nkuza wammwe sina kindi anti lwagamba nkuza wammwe ne weegayirira n'okuba amavi ku ttaka mukwano ajja kikozesa ojja genda okola akantu katini bwe kati kamunyiize akutikkirewo mpaka wammwe. Naye ate bw'omulaga nti ne gy'akuza oyagalayo nnyo mukwano tajja kuddamu kubyogera ajja kwesunguusula yeenyiizenga naye ng'akuleseewo okola. So sister kyakoze kituufu ekirala abuuzizaako ku ngatto n'agamba engatto nzitwale oba nedda engatto zitwale bw'oba zikuwadde zitwale. Kati gwebeera mugezi omuntu okati omanyi nti yeekyanga buli ssaawa zambaliremu awo bwazikuwadde oba ogenda ka TikTok oyambala ogenda kwekubya ekifaananyi yambala ogenda otuuka okudda e Uganda nga bukaddiye ate onooba obutwalawa naye wona ozireka nga mpya bammanyi beekyusa ozipaakinga mu nsawo yo naluka gamba wamubba wakola ki naye nga si bonna. Mulimu omuntu akuwa ekintu ng'aba akikuwadde ate mulimu n'abamu nga bw'oba odde waka takuceekinga nga bw'opaakinze ebintu byo bw'ogenda kati kiri eri ggwe kubeera mu mutima gamba naye sirina kubba. Katonda agamba tetubba. Buli lw'otwala ekintu ekitali kikyo bannange kibaako ekikolimo. Olaba ne wooba otutte lugoye lwa mwana n'olutwala n'oluwa omwana owuwo omwana oba omuwadde kikolimo kuba olugoye walubbye bubbi. So mulimu amafamire nga tebaceekinga mulimu abaceekinga ng'akwambula n'engoye n'azikuggyabo mukwano ne kannika ne bakwambula ne bakukebera era ng'olumala okupaakinga ebbaaga zo zireeta nti otuuse ogenda zireete nga babiyiwa nga babipaakinga nga baddamu babikebera buli kimu nga naawe kennyini bakukebera ng'omaze okwambala ogenda bakukebera ne bakuggyamu n'ennika ne bagikebera. Naye nga abamu si bwe batyo osanga omwana nga wali nga tebiriiwo ebyo naye nga byebyo Mukama abanjagalire nnyo atakumira mpeera abankuumire mbagaliza Krismasi ennungi n'omwaka omujja 2025 gubeere omwaka omulungi. Banange omwaka ogw'essanyu bye tutafunye mu 2025 tusaba Mukama ate abitutuuseeko mu 2026. Mweraba.